luli abagwangamu amaanyi gwe wabalabanga n'obamu obujulizi ne baddamu essuubi nabo kati beebuuza nti nno wabaaki embeera gy'olimu ekunyiye era kati otambula weemulugunya olugendo waluko wadda naye ate n'eggolo lyayita mu muliro weeraba ng'eyalemwa ye Mukama akuyita muwanguzi okyayinza okuyimuka n'olwana n'owangula bw'oba Yesu tomulese guma gutinte gy'oli agayanja ogasanga ogayitemu nga biwedde olimulaba Mukama ate yagamba tali kuleka okitegeera. Wow. Bakuteekako kwikotooliyo ng'ekyayikotooliyo kati that was my kati eyo yali concert yange ey'ebweru oba ye concert gye nali ngenda okusooka okufuluma mu kyaki nti nange nali nazikukkiririzaamu. Yali 2 emeka eyo? Yali 213 212 naye ate olw'okuba nagwa mu mikono gy'abantu era baali ba Luganda nga tebalina ssente nga buli kimu bakitunuuliza okukkiriza obukkiriza ne bakolako kye basobola okukola nga buli lwe tusisinkana bakulaga nti buli kimu kijja kuba kirungi era ndowooza obuzibu bwava ku ssente nti ku lunaku lwa show owa stage n'ebyuma yali amaze n'okubiteekawo ngugambye nga abantu bambadde emmotoka zajjanga nga zikyukiraawo. Simanyi oba ebiro byange ebyokukola such big concert baali tebinnatuuka. Twakiwanuuza nti waliwo omukono omulala ogw'abayimbi banne era abalokole abaali bakutidde ennyo abagamba ono senga ayitawo bw'ati ng'obadde ekitono waliwo omuyimbi gwe beekwasa ng'omuyimbi oyo yatinamu omukono omwana omuleka aleme kutawo nkyali mu sipesi yange wajja agenda kunzijjawo abiwanuuza nzolaba kakati nzolaba nali n'ekintu kyesirowoozangako nga tekiyinza nakujja mu mayindizi zange nti mu industry yaffe eya gospel ey'abayimbi abayimba ennyimba eziriwo emiro nti nabwo muyinza okubaamu okitegeera nali endongo eno bo tebajjawula ya gospel nayaki bwe kasooba mwenna muli bayimbi gwe kikulu ozze mu marena ozze mu field yaabwe gwe bino simanya tuweereza Mukama simanya nze nziza kuweereza Mukama nze nali nagana okukkiriza nti mu gospel waliyo enkokola naye kati olwaleero buli muntu yina nsobola omugamba nti bannaye ate enkokola z'omu gospel nzibu nti mu nsi abayimbi bwe baba beekuba enkokolo lwanga beewalana kyangu nnyo kibeera open naye ne waffe beekweka mu kitabo. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening in Kugamba. Astori Chigambo, it is happening in Shalom 256. Don't forget to subscribe and subscribe. Thank you so much. Over the down, could you please also notification bell so that you get notified each and every time that we upload. Ayakanda bokusoose yakafuna essimu yakafuna data yakafuna wifi oli ku Shalom 256 era nze Shalom Haddad Awesi obula bwe tuba nga tuli kusonderako Frank Antamanya lunaku lwanjawulo ate gye musinga okwaje bamulindiridde Frank Antamanya because of status, age, experience, exposure yalwanyenga kikyeno gwe mpanye mugamunye kati mwami Frank Antamanya gwe ndakwa yabisa omutwe nayinza oba naye namwera bwatyo abafaanaganya mu mwami Joseph ngoma tambigwa agende okwanja omugenyi waffe kuno kola ekyenjawulo olamusa abantu munnamusa ekikulisitayo munnamusa ekikulisto otyo basebo ne banyabo mu linnya lya Mukama Katonda waffe tubaaniriza nnyo okubeera nga mukuŋŋaanidde naffe wano wonna we mulabidde show eno tumanyi abantu bangi nnyo abatulaba okuva mu ggwanga erya Uganda ne mu nsi yonna okutwaliza awamu so
mu kiramuso ekisinga okubeera eky'amaanyi tubalamusa mu linnya lya Mukama Katonda waffe amanya Frank Ntambi Wayne Balokeza lunaku lwa Sunday tubakulisayo masinzizo gye musinzizza Mukama Katonda olunaku olwaleero tetusaasira mmwe abayita mu kudaaga abayita mu nnaku abalwadde abali mu makomera n'abalala Mukama Katonda asobole okubeera nga abajjukira abeere nga abajja mu mbeera eyo olunaku olwaleero olunaku lwa njawulo nnyo olunaku olwaleero lwa njawulo mumutusabidde ebbanga ne tugamba why ffe baani ababajeemera mwe bakama baffe omwami ono gwe tukyaza olunaku olwaleero mwami muyimbi nakinku mu nnyimba ddala ez'omwoyo ennyimba eza gospel mwami muwandiisi wa nnyimba mwami pastor alyoweza ddala emyoyo n'okubeera ng'abulira enjiri mwami aludde mu kisaawe ky'okuyimba ebbanga ddene nnyo ng'ali mu kisaawe kino era ng'ebimu bye tugenda okubeera nga tuyitamu lwe lugendo lwe olwa music lwe lugendo lwe olw'obuweereza obwa Katonda lwe lugendo lwe oba olugero lwe olwa byayitamu nga muto struggles ezo ez'abaana zibayitamu nga bato nga bakula nga n'ezimu ku zo aziyimbyemu ennyimba ze musinga okubeera nga munyumirwa musharinga omwami amanya ge ye Joseph Ngoma era nga tuli naye wano sebo mukama wange tukwanirizaako nnyo ku Shalom 256 nange nesiimye sebo okunnyaniriza sebo nesiimye n'okubasanga nga muli balamu amina sebo sebo eddoboozi terikyuka nabo liri mu nnyimba ne wano liri soga bwe nnyimba bwe njogera waliamu ng'ayimba kirala n'eddoboozi lyogera kirala naye bwe eddoboozi lyo nga bw'oyimba ate bw'oyogera abeera mukama bw'atyo bwe yayagala tulidde ekigambo ngoma oli mwana wa ngoma omwana w'engoma omwana wa ngoma abamulangira mwana w'engoma kakati nze obulangira mwange mwengwa bulangira bwa kabaka bwa Katonda nze nakula bampita ngoma nakula neewulira bampita ngoma naye mama wange yaŋŋamba yatuuka ekiseera n'aŋŋamba nti gwe ayingoma naye n'aŋŋamba nti erinnya olw'okuba tuli mu Buganda muzaalibwa mu Buganda twaliganda waza kubanga tuli mu Buganda ngoma oba ngoma kwegamba abantu abamuli banguyira kuyita ngoma oba ngoma naye nga ngoma eriwangaala mu nsibuka yaalyo erikuba buli linnya bagamba nti kuli kutuuma libeerako oba olugero lwakyo erirugirako litegeeza kitegeeza kwalyo nze ndi musajja mufumbira azaaliddwa wano mu Buganda yeso tubiwulira kati in fact ndi mubikolako research you can be beautiful without your attachments bwekiri abafumbira bagambe osobola obba omufumbira eproud mufumbira nota munyarwanda because we have that challenge now abasinga bwosanga mu Kampala nga mufumbira agamba ndi munyarwanda nga ate mufumbira yerabanga ekitamala nemufumbira bufumbira kakati nze maama kasayanga nti ndi mufumbira nenkiteeka mu mutima mu ndowooza mu magezi mu kutegeera ti ndi mufumbira ye tribe yange abafumbira mbamanyi Bannayuganda bali mu Uganda ekitegeera so kakati mama naŋŋamba nti taata we yakutuuma erinnya Ayingoma naye lwaki taata yantuuma erinnya Ayingoma taata wange ebiseera mwe banzaalira byali biseera bya ntalo wano mu Uganda nga Uganda temuli tewaliwo butebenkevu ng'entalo ziringa entalo kakati muzeeyi wange bwe yanyigirizibwa ennyo olw'embeera eyaliwo ebiseera ebyo bwe yali agenda ng'atuleka awaka ne maama nze nali last born nze gwe bali basembyewo okuzaala kakati n'aleka nga ntuumye erinnya
Ayingoma nga asinziira ku bukulembeze obwaliwo mu kiseera ekyo mu Uganda nga yatunuulira n'akiraba nga obukulembeze oba entebe ey'obukulembeze yereese obuzibu buli muntu ayagala ki ntebe nagati Ayingoma kati Ayingoma eba ntebe ey'obukulembeze y'obufuzi mwana wa ngoma mwana wa ntebe mwana wa bukulembeze awo nange simanyi mwanga jonde kika kyanvuma yes ndiagala nnyo kubanga lyali leetinga mangu n'obulokozi buno kati bwe ndimu obulokole Mukama bwe yansaasira nga mpuze n'endokoka kati bwe mbigeragana n'erinnya lyange nenga ne muzeeyi ono ataali mulokole amagezi yagajjawa omwana w'omuntu agantuma search name erinnya ng'eryo Ayingoma so bwe kityo oyogedde ku taata yantuuma yaleka ntuumye otulengera mu lugendo lwo naddala mu nnyimba z'oyimba mulimu ennyimba ezimu z'oyogera kulaga ku struggle eyo eya maama okukuza omwana we omwana okukula ne maama we omuntu we yeebuuliza mu kaseera ko nga tuzeeyo emabega what happened taata okubeera nti yamala n'agenda n'abaleka kiki ekyaliwo mu kaseera ako taata era ekimuddusa oba ekitulese emabega n'agenda gye yagenda infact era bwe yagenda yaddayo kisolo yaddukira kisolo eyo ewaabwe kakati ekimuddusa era zaali ntalo obutali butebenkevu bwo bwali mu Uganda kati ebiseera ebyo ndowooza omukulembeze waffe yali mu nsiko ebiseera ebyasooka nga yakagenda mu nsiko kati ate waliwo gavumenti yaliko omwami Obote oba kakati nga banoonya buli yeefaananyiriza kati ate taata wange yali musajja mweru mutono ayina ekiwalaata kati olwokuba bali tebalina kifaananyi ddala kituufu nti omuntu ayeekera oba atuyeekera afaanana bw'ati kati nga buli muntu yenna ava mu Western Uganda oba muwesitaana kasitabo bamanya nti mweru afaananamuko oli gwe babagamba okitegeera nga bakunoonya bubi nnyo era taata wange emirundi mingi yawona okufa n'olunaku lwe yadduka kiro mikwano gye be baamulaba ne bamugamba nti abasajja babagambye omuyeekera abayeekera ali kuno kuba batuzaala namalira awo namalira kiri luddawa kiri mu Wakiso district oba mugombula bannanga boba kati nadduka abasajja nga bali mu lukwe lw'okumutta kati waliwo mikwano gye abaali munda nga bafuna amawulire okuva wa okitegeera nakugaa nti abasajja bakunoonyereza ebbanga bakukettedde ebbanga naye this time bw'otava wano kiro kyali togenda kukola ki kati taata n'akola ki n'ayitamu n'agenda nakiro n'agenda ekisolo eyo myaka mingi nnyo nze nalwawo okulaba taata wange yakomawo wakomeddewo ng'ensi etebenkedde mu 90 oba yali 94 awo 95 tuli ndi kato naye kwe kulaba ku taata ng'akomyewo okujja okutulabako kuba bwe yatuuka eyo ekisolo nafuna emirimu ng'omusajja ng'omuntu nga oli mulamu oli musajja kuba ekisolo naye yalinayo omukyala ekisolo eyo yalinayo omukyala step mother waffe kati bwe yava eno ewa maama waffe n'agenda eri n'abeererayo ddala n'afunayo emirimu era gyali gyabwa driver kuvuga mmotoka kuba neene namaliro ono mu Buganda nawe yali akola mirimu gyabwa driver ng'akola n'ekitongole kya gavumenti eky'obulimi namaliro agriculture whatever kati awo okuzayo emabega taata agenze mama asigadde nammwe muli bameka tuli bana abalenzi bana olwo abalenzi bana gwera stiboni nzera stiboni olwo temuli muwala muwala yalimu yafa kati omwana bwafa yali omuto infact yali omuntu naye bwafa kati alonzi nalina okufuuka last born bituufu nnyo 10 ku kinnaakyo embeera teyali nnungi n'akatono bwavu ndwadde nga buli kimu tekiriiwo buli kimu kyakuwagga buwazi naye nga maama yatetenkanya maama ye yali buli kimu yali taata ye yali maama bambi nga tewaliwo baluganda balala kusaidi ya maama oba ya taata abayinza okuba nga bayamba kuba ntaata bwe yali yaleka mu kaseera kusaidi ya taata ekisooka abasinga baali kisolo nga n'abali wano mu Buganda tetubamanyi ate I don't think mu biseera ebyo twalina balelatives oba abooluganda wano mu Buganda kati ate basaidi ya maama ku bukojja nga nabo bali eyo walaba
bali byabwe mama nakisigalamu bwati mirimu kimama gye yakolange awo ejayimirizangawo abaana olw'ensonga nti mu kaseera kano tulina abaana ab'obuwala nga womanyi ebyensi baganya okutegeragana ne taata bawa muzaddemu omwana mama nga tamanyi kiddako naye nga te generation yaffe ffe abasinga abakulira mu biseera ebyo tuli bangi bamama be bakuza mama nga ali yekka naye nga awatanya kusika muwogo kusika kabalagala kola buli kimu n'abeera ng'ayimirizawo family y'abantu abasukka n'abataano ate which is very challenging ku generation eno nti omuwala aba n'omwana omu bw'ati naye n'akuba enduulu taata yandekera bale single mother naye bale tulabye tubonyebonyenye nanga basajja babi nnyo kati maama okuzayo ke mabega ye mirimu kigi yakolanga egy'abayimirizangawo maama yalimanga ebipakasi ku kyalo era ffe baali batumanyi ng'abalimi b'ebipakasi oba abakozi abapakasiza abalala abalimira abalala ne batuwayo akasente okusoma namwe nga muli bato nga olina kakumbiko twabanga n'obukumbi obwo Finland naye kati tebukyaliwo Finland yawo kakakumbi kabanga tekaguuka nga tekalina gye kalaga bwe twalimisanga obwo nga buli bamuwa enkumbi okusinziira ku myaka gye ne mugenda ku kidima ku makya ne maama tuvayo kiro kubanga olusi kyatukakatangako okulimira abantu abasukka nga mu basatu mu lunaku lumu mwakwatanga ennimiro yagundi mukwata eyagundi mukwata eyagundi so nga kyemulina okukola n'emirimu emirala maama gye yakola nga maama yali muyiisa wa mwenge nga akola mwenge ogwo amalwaga abantu ge banywa kati yagenda nga ekampala mu owina eyo mu kisenyi eyo gye basuubulanga obulo obukola amalwa n'ayiisa amalwa bwe gakulanga n'atunda n'atunda babanga balina ekibiina ekyanga kibagatta eky'obutunzi bw'omwenge bw'amalwa kati nga atayiminga olunaku lwe buli omu yabanga mu olunaku lwe lwakola ki lwatunda okitegeera so kati gye emirimu maama gye yakolanga kutunda mwenge kulima waliwo ne namalire agriculture kyabanga kitongole kyamaanyi nnyo namalire ekyebyobulimi oluusi bwe baatuukanga okungula emmere nga lumonde muwogo nga nabyo maama apatana nalakola ki n'asima okitegeere okusima emmere okungula emmere okubanga basasula okubeera nga tufunamu akasente okukola ki omuntu we yeebuulizaawo nti mu mirimu egyo egyokakaalukana egyo okubanga mufunira ekiyambe waka kubanga mugenda oba okusoma oyogeddeko ko nti no mwasobalanga n'okulima olumu olubimbi lunaku lulamba obudde obw'okusoma olwo okusoma okwaffe kwajjanga ng'ekisembayo kubanga ate bwe babanga aweekicuba oba ekipakasi nga kizze ate nga bwemuva ssente ate olusi babanga era batugoyo olwedi twabanga waka nga tetusoma so nga tulina okulima ate tufunemu akasente oddeyo okusomera osemeyo omwezi waayoko owaddeyo n'osomayo omwezi oba eweeks ate bwe kagwawo balina obubagoba okitegeera so obwo nno bwe bulamu tebwali bwangu n'akatono obulamu obwa single mother mukuze na maama ate mulimu ennabalenzi so bwebito bwe byali mu bufunze kate nga mulimu tukira abaana abato balwala tulalwalanga kati ate n'abaloga ebiseera bye babanga bangi ku byalo empalana ziringa empalana buli gwonyiza ayagala alowooza kukuloga obulogo nga bwaddala era abantu bafanga obulogo abantu bafanga nze waliwo ekiseera nga nkyali muto ng'owulira nga waliwo olwowulira amawulire nti oli yafudde naye waliwo abadde akola ki waliwo ali emabega w'okufaako amatalo by the way bannaaye abantu babaluganga edda amatalo bantu ne bafuna obulemu ku mibiri simanyi abantu endwadde ezo zikyaliyo oba ziri mu byalo kirabikira mu byalo osanga woguze waliwo yalabye toilet omusingi gw'osimye nga yalabye toilet awo emitwe gy'enkoko abantu bakyalogera eddogo eno linnyo mu baavu mu bantu abaavu sente nga teri kati omuntu alina sente zibova ng'ogende ku muganga ologe munno oba ebyokukipayinga olumu otegera bizinesi olumuziganye kati abaavu eddogo lisinga mu baavu beeruga nnyo okufa obufi n'obutayagaliza abantu abaavu
obutayagaliza tebubabeera wala abantu bangwirwa mangu ofuna obutayagaliza mu mitima buli era bannaye teri kibinga kubanga nga lumbe lwa bwavu liyayimba nti olumbe lw'obwavu nti abantu batono nnyo percentage y'abantu nga baavu nga oli mwavu nga toyina batono nnyo abayinza okwagaliza ate abayina abali obulungi ababasookayo so kyobola nti abantu balina okwekwasa Katonda okwesiga Katonda bw'obeera mu Katonda ne bw'obeera tonnafuna oba n'essuubi nti nja kufuna Mukama ajja kunnyamba ate era oba okimanyi nti ate bwenkyawa alina mba nkoze kibi Mukama nakisanyukira kiraba kizibu nnyo ne Katonda okukulaakulanya ng'ate owala n'abalala toyagaliza balala kituufu so okusomako kwa primary n'okumalako okusoma twasoma kati mu struggle eyo twasomako ke twasoma nasomako ke nasoma twali tuli awo twayambibwa nnyo ebiseera gavumenti bwe yaleetera bonna basome UPE 97 kati 97 nali ku Bukojja eyo nga maama yansuula eyo yakasuka mu kwetikula mu kwewula kwewulako mugugu omunene ogwo nali ku Bukojja eyo Mawokota ku Bukojja ewakojja nga olwate olwo nali bali banfunidde akasomero eyo nga gyensomera naye nga akasomero ako era kabanga ka ssente entonotono infact nayo lyali ssomero lya gavumenti kakati nga maama eyo gyampererera eyo bwafuna akasente n'akasindika n'ensoma bwe kaba tekalabisa ate n'otuula waka bbanga ki katuba tuli awo 97 atuuse gavumenti ereese okusoma kwaki kwa bonna basomera ejjukira n'okusoma okwo era gavumenti kwajjira mu primary kwajjira mu primary nga bw'omala primary bw'omala P7 ate ebirala neweeyiya naye kwagasa kwawewula ku bazadde bangi kubanga abaana bangi baali waka nga tebasoma kubanga amasomero ga private okuva edda nedda gabanga ga buseere so bwe kwajja ffenna ne tweyiwa mu ki bonna basome maama n'azigyayo ku Bukojja n'enkomawe Namalire kati nembako essomero lyampandisa baliyita Nakisanja primary school liri Kawanda awo essomero lyadda nnyo liyiseemu abantu bangi kati awo nentandika P3 nva ku Bukojja Mawokota ne mu P2 kati awo nenyingira P3 naye nga wali otudde ebbanga nga ntudde ebbanga kisobola ogenda okukola P3 nga banno babayitanga balulira mu nnyana waliwo erinnya lye bakazangako abantu we batyo ng'obeera mukulu mu banno era ffe bakazangako naye ayinza okuba teyali yetatuuka by the way ebiseera ebyo abaana okusoma nga bakulu tekyali kipya abaana babanga bakulu okuvira ddala mu primaries okuvira ddala mu kusoma okwo okusooka naye simanyi oba kyaliwo lwa mbeerera kuba kati abaana basoma bato kizibu nnyo osanga abaana mu myaka gyaffe nze kati ndamala P7 nga ndi mu 18 years nalina 18 years P7 mu 2000 wona 18 years nalina 18 years by that time when namalira P7 mu 2001 kati ate nalinamu bavubuka bannange ate bali bakusinga ate nga bo bajjaya nti myaka 22 yes. Now how old were the teachers? Ate no munaye twalinamu abasomesa abato ddala naye era n'abasomesa b'ebiseera ebyabato ate si be basomesa b'ennaku zino abato kati ab'ebiseera ebyabato babeeranga oba mu 20 bali mu okitegeera balimu kati babakubanga embooko if you're 18 nga bakuba bagamba kalamira kakati ate ebiseera ebyo byali bya bulabe nnyo eri abayizi ab'ebiseera ebyo nti ebiseera ebyo musomesa yakubanga embooko nga teyeebuuzizza ku bazadde bo obanga tamaze na kulowooza kika kya mbooko kiji agenda kukuba batukubanga nga bolaba muzadde wo akuzaala waka kuinako obuyinza bonna bw'anaakola ki bw'anakuba tulina abasomesa be twali tumanyidde ddala nti bano bo bakubi bw'ofuna bad chance n'ogwa mu mikono gye nga yagenda ba punishment kola ki mabayitanga ba master master kabogoza oyo wanzo
ne mpale twambala kati Double. twambalanga ddabo abamu bayambalanga 3 empale 3 zinene kaki otegekera muggo wetegera muggo oluusi ate nga batuuka essya ne batugwamu nga bwe balabanga ozimbagatanye bagamba emugijje ate nga nakikubisa ate nga nakikongeza endala kati empale zakitezanga ku bulumi anti nga mu birowoozo byaffe nga tulowooza nti obulumi oba obukendeezezaako percentage era waliwo abaana abasurvivinganga ng'obulumi mukama bwe yabanga akuyambye ne batamanya nti olinamu ki kati ate abaana abamu bakolanga n'ekkaki ew'omutunzi n'amugaa nti giteeryemu obanga buleti tuzite stick proof ekituufu nagitungira muli munda ng'empale teriimu mpale endala naye nga balina kye baateeramu wano already made mu kugikola abaana bakyawanga okusoma oli n'akyawa essomero kyobola abantu abasoma ebiseera ebyo tebalina muzannyo mukama bye yayamba ne bamalako tebalina muzannyo omaze P7 2 tutandisaawo ofunye obunaabwo wabufuna obuna nayitira mu second grade nali mugezi kubanga okusoma okusinziira ku ssomero ly'ogenzeko n'obudde bumaze wabweru ate no second grade y'ebiseera bwabanga buna nayitira mu second grade oba nasinganga kukolanga mathematics namukolanga bulungi nasinganga kukolanga science namukolanga bulungi n'oluzungu nabikolanga bulungi kati bwe mala okusoma kati nze nasoma nkimanyi sigenda kukola ki kweyongerayo okusinziira nali maze okulaba baganda bange nga basoma ne basoma ne babaako we bakoma era nga nabo tebasukka primary ate n'ekirala ffe obulamu twali tubutegedde nti that's the kind of life gye twali tukola ki tulivinga nti tulina maama talina busobozi bukola ki bwongerayo n'ekirala obanga ekyokulya kibadde kibula n'ekyokunywa kwambala kakati ate okusoma okitegeera so nasoma nkimanyi kwanze wemmalira P7 ate bakulu bange baali bo olubabakanye n'obuvunaanyizibwa obw'ekintu ekikulu nga kubeera n'abakyala awaka n'abaana abamu ku bo bali bazadde abaana so kati nga nkimanyi nti nange bwe bulamu bwenkola ki bwoyolekedde okiraba naye nga ekibuuzo ngenda okumala P7 ng'ekibuuzo ekiri mu nze nti what next ki ekiddako kuba kakati ndi mu kumaliriza okusoma kwange emisomo gyange ngenda gikuba oluku mu mutwe okitegeera naye kikinzizaako bulamu bugenda kubeera butya okitegeera siina taata ndi kumpi nti nakula na taata ali awo namukaabira okitegeera maama waffe talina ate ffe tulina okukola ki okumuyamba okumubeererawo kubanga yali agenza akula so kati mukumala okusoma vacation tubeera mu vacation omwo nga bwalaba bomanya abavubuka bwe babeera ku kyalo kuba misota kati twakubanga emisota naye nga n'emirimu bwe giba gifunyise bwe giba girabise natukola ki kubanga ne bwe twali tukyasoma ngera ku weekend ogenda n'opoota wabawo ekipoota awo wabaawo ekizimba awo ekiyimuse n'okulimirira sitirwa abantu ennimiro zaabwe okusaayira abantu compounds zaabwe okiraba so ebyo nali used nabyo nali manyi nti gyemirimu gyaffe gyemirimu gye nnina okukola okubaawo okitegeera kakati bwe mmala okusoma nembeerako ne mukulu wange omu second born wa maama mu Kawanda omwo bayitawo Kawanda mu Kivulu nembeerako naye natuuka ekiseera nga ne twawukana kuba nali nkuze nga si kyabafiitingamu nga bakiraba nina obbavaamu ngeri ntandika obulamu nga nange ekiraba kyekituufu kuba balina abaana nyumba gye baalimu si ennyumba eyali ennene ennyo gye basooka okuzimba so nemmanya kati ntandise ki obulamu bw'ensi okiraba so twagendanga ne tulimira abantu twagendanga ne tusala compound z'abantu twapootanga waliwo omukwano gwange bwe twamaliriza okusoma primary twatuula ffenna era naye yabeeranga Kawanda okwo yalina sister we nga sister we oyo bbaawe
foreman bana bakola ku bizimbe abalabirira ebizimbe so nangamba omanyi na sister wange njagala kwogerako naye atupeleleze muko muzimbi aludde mu buzimbi tusobola okugenda netujiranga tuyiya so sister bwe yogera ne sister we n'ataba mubi nayogera ne mwami we foreman netukola ki ne batuwa omulimu mukonaga bambi tewali buzibu kakati atolaba emirimu njiwa bana bavubuka besimanyi naye ate mmwe bemmanyi netubakana ne mukoddomi wa mukwano gwange netugendanga netupakasa ekiboga eyo mu nkola mu balaale eyo mu masomero twagendanga tuzimba amasomero ago biseera ebyo gavumenti yali etandise okuzimba amasomero ga primary mu ndeyo mu byalo kati nga ba contractor abo abakwatanga contracts nga foreman yo mukoddomi waffe akola nabo so netubeeranga olusi batusasula olusi tebatusasula mwakolanga emyezi 3 eyo myezi 4 foreman najja nabaga nti no sente za kulindamu ate tusoka zirira wantu soka tuddeyo wa nginya Kampala nginya yafiiridwa amukusa ku lw'omukaaga kakati tukulolo tuli mugundi oli muvaka piste tuli bweru wa somero okitegera ate tetulina kukiddako kusoma kakati mukwano gwange oyo era still nangamba ne waki tuluboka mwaka kyogo yali 2 kati angamba mu 2 awo banga guggwako 2 nga guggwako jukira twamala okusoma primary twagikuba olukumu twa mu 2 gumu myaka ngesa tumuli mu struggle yansi myaka 2-3 wewe ate kati olutanse nokuba endongo tutandise ebyobulamu bw'ekivubuka tuyingidde emizeji mungejo kuba endongo kati nze nali njagala nnyo okuyimba naye nga simanyi lwaki njagala nnyo okuyimba era music kuva ddanga mugoberera naye ate weewuunye nali okuyimba kwali kunnemye mu ssomero kubanga twabanga ne school choir naye nze school choir eyo nalabanga ndabe nga saagala gijoyininga obala kuba nali naturally nalinamu okutya kungi n'ensonyi nganza omuntu wabula nakizuula luvannyuma nti ndowooza oba oli awo kyava ku ngeri gye twakuzibwamu ne background ya family yaffe nebye twakula tulaba otya okwogera mu bantu ogenda kwogera ki okusinzira ku mbeera mwe mukulidde byokuzoolaba kati oba oli awo nandiyekazizza n'ennyimba from primary naye nabityange era nali nabirekera balala era omusomesa wa music yatwesibangako nnyo nga twebulankanya nga tumudoojinga ne bwe batukubanga embooko nga tetukola ki tumugendayo era nze okuyimba okubeera part of school choir y'essomero kyabawo mukamalirizawo nga tumaliriza kubanga musomesa school teacher music teacher yatuuka n'atulaba nga ffe bavubuka envuumulo basigazza mu ssomero kati ng'alaba talinawo bavubuka balala bonna bagenda kukola ki kukozesa nga yeetagamu abavubuka ab'amaanyi mu kwaya simanyi engeri n'atukwata lwampakawo nagamba mwembagala mu sukulu kwaya okitegeera naye nga nze ntya okuyimirira mu maaso g'abantu ntya okuyimba nga abantu bandaba nga neewuunya kigenda kuba kitya kiraba kati nze sukulu kwaya njibeeramu mukamaliriza nga tumaliriza agondi okusoma kwangu kwa primary okiraba kakati mbadde nkunyumiza nti tumaze okusoma tumaze okusoma mukwano gwange mbulira ku byokulokoka wange newankubadde tunoonya future tunoonya kiddako naye kakati ate ebyobulokole biyiseewo era oleese byaki abalokole mbawulira mbiwulira naye abalokole bayaaye babbi sina kibi kyesaabogerera bweyaba kubanga ffe twali bakatuliki era obukatuliki bwali bungi ewaffe kakati kubanga twali bakatuliki nzijukira edda mu buto omukyalo omu yali mukyala mulokole nnyo omukyala mukulu yali mukyala wa landirodi waffe kubuyumba kutwasulanga ku buzigo obwo obw'ettaka ndoza omukyalo oyo Katonda gwe yasooka okubikulira ekirabo eky'okuyimba mu nze nali mwana muto kakati
babeeranga n'okukuŋŋaana ewaabwe mu nnyumba wansi eyo naye nga ngamba ngoma ng'ayagala nnyo ngene bakubira eŋŋoma nga batendereza ennyimba z'ekirokole ezo naye nga buli maama lwe bamugamba nti nabadde mu balokole ng'atabuka ng'agamba kakati oli musiru obulokole kyeki abalokole kyeki eddiini ogenze mu madiini aga ababbi amadini amapya kakati kitammwe ndimugamba nti ate mwalokoka ate walokoka okitegeera kakati ekirabo kino ekyokuyimba ngeza kukulaga nti abantu abamu Katonda yakibabikkuliranga gyendi naye nga nze ng'omuntu simanyi nti ndi muyimbi kuba nakubiranga eŋŋoma omukyalo oyo n'abalokole be so kati bwe tumala primary 7 nga bwe gambye mukwano gwange oyo ayete ekirowoozo tukole tutya tulokoke okitegeera kubanga ebirimu limu twabikolanga ne bituuka ne biggwawo batusasula ng'abo tebatusasula mu kwagala okulokoka nga aleeteramu nti temugenda kulokoka mubeere bayimbi mu bulokole mugenda kukola mirimu mugenda kukola mutya ekyokuyimba tekyalimu kuba ne mu kiseera ekyo still nali sinneezuula nti ndi muyimbi ate era tewaki twokukagenda mu ggulu ffe engeri gyegambye nti kusurvivinga twali tunoonya survival okitegeera kakati tunoonya survival kakati ne mugamba kakati ate future ogirabyeyo kati olw'okuba nti twali tunoonya kuba bulungi naffe kubaako kye tubeera okitegeera nangamba nti aina step mother we oba maama we omulala taata w'omuvubuka oyo yali musajja bana basajja musajja tabali wanzaalo yali yazaala bakazi bangi okitegeera kati nangamba nti step mother wange oyo mukwano gwange nnyo naye lwensembyewo okunyumyako naye yaŋŋamba nti naye lwaki temulokoka okitegeera lwaki temulokoka okulokoka kirungi okulokoka obulamu buno obwesigisa Katonda n'obuwa Katonda ate obulamu tebusobola kusigala kyekimu ng'okoze eki ng'olwadde Katonda naye kati nze byonna bingamba sibitegeera jjukira leetandise okukuba endongo okitegeera nvubuse obulamu bw'ensi bukunyumidde ndi mu myaka gy'ekivuuka egisooka otandise okukola ki naye olw'okuba nti nali nnoonywa okusurvivinga nga waayi apozi yagambye kubanga olumaama oyo amugambye nti yalina ekkanisa gy'asabire bwayise nga maama we olwo amugambye mujje mutukyalireko musabeko naffe akati bwe yannemerako nyine muga waayi tufune esande tugendeyo nga tetweteekamu ssente awo nga tugenda bwayise mu kkanisa eyo munaye bwe twatuuka mu kyaki nina feelings empulira gye nnawulira ne bye nasanga mu kyaki nali sibirabangako mu kyaki yonna newankubadde nga nali ndwawo okusaba mu kanisa yonna kyaki yali ngundiivu kyaki yali ngundiivu naye nze nali sigimanyi kubanga nali sinaba kujja mu nsi y'abalokole okitegeera kakati ngenda okuwulira music akubibwayo ow'okutendereza n'okusinza music mulungi nnyo nankoma ku mutima oba ku mwoyo okitegeera kakati olw'okuba nti nze nalinamu ekirabo ky'okuyimba gift nga ye Katonda akimanyi nimu ekirabo eky'okuyimba kakati ndowooza Katonda ankwatira awo ye amanya bwe naagenda mu kyaki kino kye yateekamu nze there is a way somewhere kakati Sunday yaddako nze namuga waayi tugenda saameka mu kyaki kyaki gyeri so tugenda saameka mu kyaki kati ate era bwe twasooka okugenda omulundi ogwasooka twalokoka batwatuza obulokole ku lunaku lwennyini lwemugenda oli omukyala yali very sure n'owanika booti naye era tulokoka nga tubitegeeza twali bavuuka gwali omulundi gwabwe gwalisoose okugenda mu balokole ne mu kyaki z'abalokole kakati olw'okuba nti ebiwempe by'abalokole babyogerera asaabaleekaana kakati olw'okuba nti ekiseera kyali kyakulokoka bayisa abalokoka ate bali ekirungi nti omuntu walokoka nga n'osigalayo mu katebe gy'otudde naye nga oluvannyuma lwa saavisi ogenda ne weewandiisa walinga
okitegeera era nga abalokosa abo babanga ne program special program nga babategerayo program nti abalina obusobozi musobola okujja mu weekly days tulinawo package yammwe nakasatu omukyako basookerwa abapya so kakati netulokoko omulundi ogwasooka naye kati bw'olokoka waliwo ensigo eyo gye bayita ensigo ey'obwakatonda ekola ki ekusigibwamu kati ate ensigo eri so strong y'amaanyi nnyo nti si kyangu kufa mu muntu ne bw'okolamu eddalwawo okiraba kati ekisooka okubikkulirwa mu kutegeera kufuna mu bulokole nga wakalokoka kyosooka okutegeera nti kakati biri bye mbadde nkola bibadde bikyamu Katonda takola ki tabyagala ne bw'oba okyabikola ogamba omanya nti mbikola naye mbikola mu bukyamu eno gye nazze Mukama takola ki kati ogenda oterera mpola mpola okitegeera so twatandika kugendanga mu kyaki eyo naye nga njagala nnyo praise ettendo lyabwe okitegeera kati nganze ebirowoozo byange byaddukira ku kuyimba nze kasa nalokoka ne tubeeranga mu kyaki Mama ategedde nti omwana wange yalokose omuggalanda. Mama kati atuwuliza buwuliza olwo. Kasita abeera onamanya nti oli bulungi kuba nali natandika dde obulamu obw'okubeera nzekka. Neepangisiriza n'akazigo nina gye mpangisa akazigo kabanga ka 15 baka 8. Okitegeera. So ntandise okuyiriba okitegeera. Olwo ngenda okulokoka nga na kifactory ky'omwenge kyenkolamu waliwo kifactory ky'omwenge kyabanga matugga eyo kakati ffe okusinga twakolanga night shift fa abalenzi kakati omwenge ogwo nga bwe muba munyuso ku makya ate manager abakkiriza okulozaako oba okunywa era oluseera ebisinga twavangayo nga ne twegikoze ki nomanya kati ngenze wakakwebaka ate nidde ekiro nzireyo ewakolako mwenge ndiyo n'amaanyi kyokka omulokole ndi mulokole muto akenge kakyampoomera jjukira ewaffe ffenna tuli banywi ba mwenge okiraba so obulokole neŋŋenda nga nkola ki kale nga nvuyiza omwo naye ng'ensigo eri eyo eyansigibwamu okiraba kati nze natunulira nnyo ekyokuyimba kati kira kyatuuka ne tukyusa ekkanisa ne tudda ku kkanisa etali wala nnyo n'eyo gye twalokokeramu naye era ziri mu kitundu ekyo kimu bwayise okitegeera kakati ate eno kyaki Mukama mwe yandagira ennyo ebyokuweereza ate eyo kyaki eno yayinimu abavubuka bangi eyokubiri nga babeeranga mu departments ez'enjawulo babanga ne gurupu ez'amazina nga ziizo buli gurupu n'erinnya lyazo kati nabyerabira babanga ne gurupu ez'abayimbi nga ne zisinga kwenyigirwamu baki bavubuka basabira matini seku matini nga baseku bakuba omuziki abo Joseph Segawa namutegera ate Joseph Segawa namutegera mu myaka nga ntambuddeko emyaka mu bulokole naye kati ffe tulokokerawo tusanga baseku matini ba Jojo Okudi Pastor Jojo Okudi wipolopolo banga awo Jojo Okudi kakati nabatunuliranga ku TV nembawuliranga ne ku radio nange nsobola okuweereza Katonda nsobola okuyimbira Katonda nange okitegeera kubanga newe nali sinalokoka nagegenyanga ennyimba z'abayimbi nga mpuliriza nnyo music owawano newebweru owawano owensi sinalokokolo babeti namaganda Kamiliyoni batandika okuyimba Kamiliyoni bajja mu music oba batandikiriza okuyimba nga nze n'okulokoka sinnalokoka okitegeera naye nga mbawulira baleese endongo bakuba endongo awo ujjukira ffe nze nawuliza muziki okuva kadongo kamu kati bakamiliyoni bajja ne baleeta endongo awo endala okitegeera kadongo kamu n'asigala ng'atambula naye nga ne bakamiliyoni bazze mabegewe gye bali so kati bakamiliyoni yabo bonna twabawulirizanga balagadi emabegeno balastarobu kati ate balastarobu nali kato twabeeranga ku rediyo nze natandika okuwuliza music nga wakyaliwo rediyo Uganda okitegeera nga tuli bato naye nga olw'okwagala olw'ekirabo kino ekirabo ky'okuyimba mu nze kyansookundanga okuwuliriza ennyo music n'abayimbi kati balasalobu abo nabawuliranga oba balasalobu basookera ku radio Uganda
kati ne bajja CBS zizaawo ne FM yaliko kone ku Sanyu nagenda ku CBS awo music wo mukyenda mu gy'ekyenda eyo kitegeera kati nze ngenda okulokoka nga munze mulimu ekirabo ekyokuyimba Katonda yali olwedde yampa ekirabo kyaki kyokuyimba naye saasobola kwezuula era kyali kizibu nnyo okizuula oba okidiscovering eri ebweru w'obulokole nga sinnalokoka nalowoozanga nti maybe njagala bwagazi music nyumirwa bunyumiza ate ne maama waffe yalinga anyumirwa nnyo music era basse battabu bajjanga ennamalere mu bikaali nga maama amusanyusa gwagenda naye kati ate naffe babanga tagenze nabo wabangawo emiti ebikaali byedda byabanga basibanga matundubaali kiri ekikaali kyali kizimbe naye nga tekyatuuka waggulu kati nga waliyo emiti gya ffene nga tulina emiti kwe tulinnyo ekiro nokola ki tulaba bayimbi ebiwuka nebikuluma tokola ki tewenyeenya mama yenga ali eri aloza muli waka tuli waka kumbe oli ku mutu gwa ffene olengera matendo so kati ngezaako okulaga nti music nali navadda nga kintu kyange mwagala kati bwendokoka n'ensanga ki nga mu kyaki waliyo abayimbi munnange eyo kanisa eyokubiri ye najoyininga okuva mu eri mwe nasooka okulokokera ate bo bankomako nnyo in fact natuuka ekiseera ne twegatta ne ku tiimu zeezo ku group sezo ez'abayimbi naye nga waliwo process gyoyitamu okutuuka okubeera nti otandika okuweereza ku stage kyatwalanga oba emyezi 3 oba emyezi 2 ng'otendekebwa twabanga tulina okuva ekawanda gye twabeeranga buli weekend ojja osomesebwa oyigirizibwe nga tonnaba kubaako ttiimu yonna yabuweereza gye weegattako so ekiseera ne kituuka ne tufuna loko kyaki ku kyalo ekawanda okitegeera olwo tusuumuseemu tulaba tutambula olugendo luwanvu okuva ekawanda okujja eno gye twalokokera okitegeera tweteekamu ssente kyaki ne zijja olwo ne tutandika okumanya n'okumanya nti ne ku byalo kubyako kyaki ekitaaliwo oluli nga tetunalokoka kyaki zaabangako naye maybe olwokuba twali tetunalokoka nga ebyobulokole tetubigenda buziba nga tetwagala kumanya so ne twegatta ku kyaki zaaki z'oku byalo kati ku byalo okwo buli kyaki entono zonna ze neegattangako ne gye nasabirangamu emyezi 2 abasumba mukama yali yannyamba nga bandabamu mangu ekirabo kino ekyokuyimba nga buli omu ayagala nkulembera ekwaya ye so kakati ekkanisa gye nasembayo okwegattako ye kyaki gye mpitanga kyaki enzaala mu mwoyo oba mu by'obuweereza ye kyaki mukama mwe yanzimbira mwe yankuliza mu kuyimba okutuuka we natuukire okuyimba oluyimba lwange olwasooka gwe byonna mu byonna oba okulikodinga oluyimba olwo bambi kyaki eyo ku kyalo eyo loko kyaki yimbalanga kyaki yange naye olugendo ndowooza olulabye okuviira ddala eri nga nkola ki nga ndokoka kati era nga bwe gambye nti okuva emabega eri yonna kanisa ezisinga zenakuŋŋaanirangamu zenajoyininganga banneesigisanga bampanga obuvunaanyizibwa bw'okukulembera kwaya kati bwe najoyininga eno nayo ne bakola ki osimanya ngamba osobola okutendereza oli mutendereza mulungi osobola okukulembera praise and worship team oba mass choir so nembeera mu kwaya mpola mpola bwe njiye ennyimba kuba nze nali nkimanyi bwe natandika okulowooza ku by'okuyimba nga nakalokoka nali nkimanyi nti omuyimbi yenna yeeyiyiza ennyimba ayiiya ennyimba z'anaayimba nga simanyi ebyo nali simanyi nti waliwo n'abayimbi oba omuyimbi ayinza okuyimba ennyimba ezitali zize zitavudde mu ye oba oluyimba olutavudde mu ye ate naluyimba bulungi ng'oluyimba lwakoze eki lwayiyiza so netandika okuyiyanga ennyimba twagendanga mu nsozi eyo mu bibira eyo mu nsiiko okukola maloboozi kati ekyo naye sayansi yaliwo awo nti tugenda okujja mu music nga tuwulira nti waliwo abayimbi nti abayimbi ng'onaaba n'eddoboozi eddungi onaaba w'amaanyi onaayitirira mu kuyimbako olina okukola ku ddoboozi
vocal training vocal training ngate nno fenga tuchimanyidde mu line emu ya kola ko twachitanga kola ko nga tulowooza nti buyayimba ayina okola ki ayina bana na koa ogenda ku lusozi n'ogira n'olwalinga ne liggwayo kati biseera ebyo bakamiliyoni nga tebava Jinja Kalooli eyo batubawulira n'abalala abaali batandise ebiseera ebyo ng'abaana tebava in fact nze nina oluyimba baluyita Olimulaba nayimba ne ŋŋamba nti mu bizibu omanya kwagala munno mukabya nti ye munno ddala nze poliisi yatukwatako lumu koolwo lwe namanya nti Mukama naye poliisi etukwatirawa poliisi nkwatira ku lusozi Jinja Kalooli kubanga nali ngenza okukola kowa ndi mulokole nno olwo nsumuse namwe mu bulokole mu buweereza naye nga bino ebya kowa byannemeramu nti omuyimbi okola ki kati mune batugwako Jinja Kalooli abasirikale tuba tukola kowa tuyimba ngendo nali nkutamye nti ngendo okugira nti omutwe nga abasirikale batwetoolodde abapoliisi nga 100 olusozi olwo lwali lunene yes bo bazze salako bayayi kubanga babagamba ababbi tebava wano abayayi bagenda bakwata bawala baffe banyijaga kati muninga batandika tuyimbisa bwe wagamba nga nti oli muyimbi nga bakuyimbisa era nze bagenda okuntukako nga bamaze okutikka bangi ku kiroole bayimbanga ne bawulira nga byayimba tebirimu toli muyimbi oli muyaye naye abasajja bwe bantuukako nze n'ennyimba oluyimba olusendeekerevu nabayimbira olumu ku nnyimba zange baluyita tobita kuba ennyimba ezo zonna nali maze oziwanika nga gye ziri mu bitabu naye nga siina busobozi bukola ki bayimbira tobita agenda katya katobita kapita abalabe bo bangi naye abali ku lulwo bangi okusukka olinga bikoye naye tobita Mukama asobola abantu balina amaziga abaana bazikola nnyo ku TikTok okwo kati omuvuga omusajja naye alina waayita agenda okuwulira oluyimba nga lulinga naye olumuli omwoyo gw'oli muyimbi gw'oli muyimbi kati ki ekyakuleese gw'oli muyimbi genda okole bwe bano ne banta bakwata abavubuka bakwata era nagamba okuva olwo saddayo Jinja Kalooli nagamba nedda music tali kugenda ku lusozi Jinja Kalooli so kakati awo wonna olwo nze n'ekirooto ky'okulikodinga ndi mu kyaki njiyiza worship team ennyimba oba kwaya ennyimba njiye ezange bwe njiye ezetuyimbira wamu nabo olwo basista tebakulibubyawo bulaza omuyiiya omukubi w'ebivuga ayina eddoboozi ayina vocal bass basista baalimu mu kanisa era ab'okukyalo okwo abatwegomba banneegombanga ndi talented omusajja akabanga smart okubekwa kyababulaza kakati olwo ntandise okwambala ng'omulokola ate pale black and white kuba eyo kyaki yanshapinga nnyo ffe tugenda okujja wenjoyiningira kyaki eyo gyempita my mother kyaki oba kyaki yange enzaala nga tukyalimu obulamu bw'ensi nga tuli balokole naye nga tukyambala nga bajjaluulu ba 50 cent kati ebiseera era pasita waffe yatweraliikirira nnyo nakati bwe tubeera mu kyaki nga yeebaza Katonda ku lwaffe agamba nali simanyi nti bajosefu Ngoma abo bazze kulokoka n'olwaliro bwe batunuulira nkijjukira napatya nnyo nga mmanyi bano abaana bagenda kwana bawala bange bagenda kusuula abaki okitegeera kumbe Mukama yali amaze okukola ki okyaliyo mu kanisa epaka nkyaliyo utava mutaata taata afuwa omwoyo abasinga bagiramu bwati nakubakubamu kanisa tebikyagatta yakyalo tekola ki bazimba kalina kati munange njiye ennyimba njiyiza kwaya nyimba bayimba bwe nafunanga omukisa ne bampa omukisa oguweereza in a special way mu special songs nga nyimba ezange ze nyimba nga sekinoomu ze neeyiriza era okitegeera kyemanyi gwe twayogereranga nyimba zo nga twatufa abasinga bw'ojja okuweereza kusande bagamba don't mind about the voice mind about the message kati gwe wakyogerako ekyo n'ebiseera ebya waliwo abantu abeewulirezanga mu buyimba kwabwe naye nze ate kyo Mukama yannyamba kyonkula tekyali mu kubanga nze abantu baali kati nga kyaki yange batukeseranga kuyimba kwange bakulinako obukakafu nti Joseph bw'aba agenda okuweereza gye tuli nayogerezanga abaana abo bakuba keyboard
n'omukwana n'omufula mukwano gwo kubanga nabanga manyi nti bano bwe ntuuka okuyimba mu bantu bajja kunnyanguyizamu ku kyalo okwo nagendanga olwo ku kyalo baalinga bammanyi nga mmanya wali omukono ne mbagamba nti mbadde nsaba abambi mu programu nteekemu nja kuyimbayo akayimba kange ku mukolo kubwereere naye nga nnyimba akapiira mbakubisa mu ngalo naye nga buli awulira nga nnyimba agamba eddoboozi ly'omwana olibulako Justin Ndongo naye nga teryakuyamba teryakuwa mutwalo kiba kyakuttala kinnata bantu bakulaba bagamba senga afuna amukwatako omuvubuka oyo naye nga kikyakutte wanzikira omukyala yampa omutwalo naye kati ebisere omutwalo gwamanga sente nnyingi nnyo mu 20 awo nga 25-26 yampa omutwalo bwe nali nnyimba oluyimba nafuwa bambi omutwalo omuntu okufuwa omutwalo mu kyaki ebiseera mu kyaki ze ewaffe kyamanga kinene kati omutwalo gwampa amaanyi nengamba kitegeeza nja kuyimba olaba omuntu ava mu ntebe eri nakolaki nampa omutwalo awo wenyini katono nnyo nti ng'omuvubuka obira ne demands zo ez'obulamu opangisa akayumba olina okugulayo omugaati guddeyo wakuba kasukaali kwebeezaawo okugula ku ngoye ate nga you've dedicated your life okubeera nga oservinga church oyigiriza nnyimba owandika n'ebifaanaganako bwebityo church yo yalinga erina kyekuddizaayo kusasula obulamu wabibwezangawo otyo obubu church yaffe I don't think sijukira nti mu biseera ebyo yalina n'obusobozi obuyinza okuyimirira ddala n'omumuweereza ki n'omu kati ffe twakula ne ministries oba n'amakanisa oba n'ekkanisa nga gw'olina gw'ogiteekamu for ministry ku lw'obuweereza naye nga tebalina kye basobola kukola ki kuteekamu era ndowooza ffe nga bw'owulira nti wali ekkanisa ewaayo abantu emitwalo 5 oba omutwalo buli luvannyuma lwa service especially on Sunday weewuunya n'ogaize kyaki ziri mu Uganda kitegeera so twaweerezanga buweereza kubanga ate ebiseera ebyo ndowooza nali ntase nosula mu kyaki ng'asula mu kyaki kakati olwo ndi full time minister banneesigisa obuvunaanyizibwa ng'obw'okutendeka ttiimu n'emirimu olwo nga najyo emirimu ekyo gyandijagindumukanyeeko nga n'ebicuba tebikyalabika ate buzigo bukyaki mwennyini infact edda ekkanisa yalina ekintu ekyo ekyabalokole osula mu kyaki bano abalokole ba full time minister abatava ku kyaki kituufu naye kati kyaki zakendera ezikkiriza bakijjawo muganda twabalina eyo mukama yampita full time naye abamu nakitegeera babeerayo lwambeera kati zinabeerangayo lwambeera kuba nabanga nina okuba ku kyaki tolina woosula naye kati nze ate mu mbeera eyo neebaza mukama nti yampa omukisa n'ekisa ebikozesa embeera eyo nti bwe nabe mu mbeera eyo nayagala nnyo okusemberera Katonda n'omutima gwange gwayagala nnyo Katonda kyanyamba okutegeera ennyo Katonda newe nabanga nzekka mu kyaki ate nga nkozesa ekiseera ekyo ng'okusaba maaso ga Mukama nga nsaba Mukama nyamba ekirabo kyange kino ekyokuyimba kikule nange Mukama mbeera omu kuba n'akuweereza nga nafuna ennyonta eya waakiri nasaba Mukama nti nsaba Mukama onnyambe okuyimba kwange kuno kwempulira mu nze kuleme okukoma wano ku kyaki n'ekira nange nkugase mu nsi eno nga wakiri wabeewo abantu 10 abawulira oluyimba lwange lukole ki okiraba waliwo bali weegomba nga bayimbi nga bapasita Mukama kasenga kale oli bwayimba ng'oli bwayiso nange Mukama ampisaawo wakati abapasita Bugembe baali bazze nga bayimba kuba nawulira pasita Bugembe nawulira ennyimba z'okuva ku limba olwasooka naye nga nze olwo ndi mu kyaki bikyankutte saati ya yero bibuzaabuza nenda pasita kubanga ngenda okujja Mukama agenda okunsaasira nze okukolayo oluyimba yakakubye gwokyali mu kyaki ye ng'ayimba nze nzija Mukama ampa breakthrough mu music okulikodingayo oluyimba olumu olwo lwe natandika nalwo gwe byonna pasita Bugembe oyo yali aze ne kani kani pasita Bugembe 28 nga gwakaawo nga pasita Bugembe bafulumye nga ne batandise n'okukola ebintu mu nsi
okiraba naye nga abo bonna nabawulirizanga okiraba naye Mukama ayambye abasajja bano okitegera nange Mukama asobola okunnyamba Judith babiri nga bakubaawo wabangawo ani mvuka omusajja waliwo muganda wange Grace Morgan yakolanga bulungi nnyo Grace Morgan yali muyimbi wange kati ate nze wenzijira tulinga fenze ne Grace Morgan abawanyisiganya ngalinga afuluma nze nkola okitegera namulowooza nnyo nti yalinga atandise obutandisi kati ate ndoza n'abagulwawo waliwo ekyamubagula ate n'agenda ebweru omanyi bwe tubeera mu industries zino abantu batwesimisa batwegomba naye ate olusi bambi tuba n'ebitunyigiriza tuba n'ebituli emabega okitegeera kati nali njagala nnyo Grace Morgan nga Grace Morgan nali ntandise n'omukumpe yalinga ne Babugemba in fact sinze nzeka naye ensi yali etandise kati nga ndaba Grace Morgan nga Grace Morgan omuyimbi nnono omulaba bw'ayimbayo omwaka nga gumu oba myaka ebiri okugatta ku kino Babugembe bagenda kuba tebakyategeera kati ate bwe n'afuluma n'agenda so kati ate awo nze nenkola ki era waliwo omukyala yaŋŋamba yali omukyala omugenzi maama wa David Bweyinda Pastor David Bweyinda kisaka kikuto oyo David Bweyinda yaweereza Mukama okuva obuto twamulabanga kato kati maama we yaŋŋamba ati atambula nnyo abeera nnyo mu mawanga eyo kati maama we yaŋŋamba naye okimanyi nti Mukama yakuleese mu kifo kya Grace Morgan Katonda yennyini yakuleese Grace Morgan wagendeddewa ebulaayi ebweru ate so bwekityo bwe kyali nentandika okuyimba oluyimba olwo lwasooka gwe byonna mu byonna olwo luyimba bannaye okululikodinga olugendo lwali luwanvu kyali kita kuba omuntu awulira oluyimba olwo like luyina that emotional connection ne devotion gyokwata eri Katonda naawe nali nno weewunye si lwe luyimba lwe nasooka okuyiiya naye lwali luyimba olwasembayo mu nnyimba mu kiseera mwe nali kodingira music kati nfuna omukisa ogugenda mu studio bwe nali ndowooza luyimba ki lwe nnyinza okutandika nalwo era lwe luyimba olwanzijira kubanga lwe lwali talent lwe lwaliwo mu kiseera ekyo mu bulamu bwange yadde na zino endala zaaliyo naye nawulira okuluŋŋamizibwa nga mpulira oluyimba luno olukyayokya mu nze bwe nina okukola ki kutandika nalwo oluyimba bwe nalulikodinga ne lukola omulimu oluyimba olwo nakwata emitwalo gyali 15 nagipakasana wa mukulu wange omu musajja musuubuzi w'amaanyi second born wa maama oli gye wali wagenda luli obaviira nasuulako ko nga nkyasoma kati ye yali musajja ali money minded kuva buto ali entrepreneur era ye okusoma yali yakuddukamu in fact maama yali agala nnyo amalirize akole ekyomusanvu naye teyakola ki in fact yagamba maama nti nze saagala kukwonoonera ki sente toddamu kukola kinze ngenda kwekolerera kitegeera kati oyo ye yali nnyo ku ssente kati bwe nnoonya ssente ez'okulikodinga oluvannyuma lw'okufuuba ennyo okufuba neŋŋamba ye lwaki sigende wa mukulu wange ku kyuma ky'emmwanyi waliwo asuubula emmwanyi wagulira emmwanyi ne mukuŋŋaanyizangako emmwanyi ne mmwanikirako emmwanyi ne mwetikiragako ki kati awo we najja ssente ezaakola oluyimba olwasooka emitwalo gyali 15 naye nagikuŋŋaanyiza ebbanga kubanga buli lwe twatwalanga emmwanyi oba yampanga 3 yampanga 2 oluvannyuma lw'ebbanga kati nga nze nkola ki ntereka munnange studio nagiina ekirungi studio nagiina ey'okukoleramu nali nagendako mu studio emabega eri nafuna omukisa ogugabanako ne producer omu kati producer oyo yali Mukongo nakati waali bamuyita Adela Mukongo kati bali baproducer abamanyi ebiseera ebyo kati nagenda nga nentula mu studio just nentulayo obutuuzi naye nga nzina okufula obutuuzi mu studio mpulira kinkolera saba nti Mukama nange olunaku lumu njagala ompa obugabirizi nzeko wano ikoliko olunyumba era olwakwata ssente naddukira abaproducer oyo nga takola oluyimba nga bwe tukola nga nduleeteeka nga nze nga luyimba lwange kisooka simanyi nakiddako omuntu bw'oba omaze okukolayo oluyimba olutwala wa okitegeera kati nali ndeesa oluyimba ndi luyimbira abantu b'okukyaki mpozi n'ab'okukyalo okwo ababa bamatuba omukisa munnange
twabanga ne buledio bwa CD twalina ka radio waliwo ka saloon kali kawandaawo kabanga kawandaawo kamuganda nge Martin wa Luganda mu Kristo Yesu. Martin twaweerezanga nabo nga bamanyi ndi muyimbi njagala nnyo okuyimba nimwe ekirabo ky'okuyimba tusaba nabo twateka mu luyimbo nga baganda bange oluyimba nga lulungi tugamba otegudde tugamba otegudde kalize yogera mu luyimba lungi sibiraba kakati munayo oluyimba nga nduyimba ne ku church naga luyimba ku church nga buli aluwulira mukama yebazi wali kodinze banesende wazijjewa mukama tekwatibwa muntu nyiga katukweyo ku sente ogenda recording church yali eyina ebizibu byayo nga bijimalanga leo sente zefuna zimala kola ebizibu byayo so abavubuka nga tebampa amagezi ba Martin abo ababanga ne saloon ekawanda ku saloon nga bangamanyi olimba tutwale ku radio kati waliwo ebisere waliwo radio abalo kuli twawulirizanga ennyo nga nu nga boyitirako baabwe bakuba ko olimba lw'omuyimbi ebwayise bannange tugenda tutwalayo tutya tetulina ssente nekirala tugenda kubagamba tutya nti kakati tulese oluyimba lwange nze Ngoma Joseph nga bagamba tugende musajja gwe bino byebiro byogwera waliwo ekintu kyotalaba okitegeera nga tugenda twajja takisawe Kawanda tutuuka tusanga Solomon bamuyitanga Solomon yali akola mu production ya radio nga yateekayo music tusanga afuluma nga tubuuza mwagala ki ndiye twesimye okulaba munnange muganda wa fono muyimbi ye Ngoma Joseph tweyanjudde tusabira muri Liberty Healing Center Kawanda yakoze oluyimba lwe biki musajja akalaba musajja ngeji atutunuliranga ndaba reaction ye yalinga alaba tumalira ebiseera so naye nagamba kale mumpe ngene mpulirizeemu kole mukama mwebaza nti yakkiriza okureceiving CD yange nogenda awuliriza awulire ekikola kati yagikwata munnange musajja tuba batadda tuli wabwe tulinze musajja ngadda ne CD nga kiwedde ndujjeko oluyimba naye nga lulungi ogambye otandika butandisa okuyimba okitegeera oluyimba nga lulungi kati ekyo kyokka kyanzizaamu amaanyi statement eyo nayo yanzijaamu amaanyi oluyimba lulungi ngina ddukuba oluyimba twali tunatuuka Kawanda tugatuuka nga lugambe nti oluyimba balukubye soka nammwe soka simanyi oba abayimbi n'ennaku zino batandika okuyimba abapya abajja obuzimu industry oba balina feelings olwange tebakola nayimu feelings zirina nina feeling eyo gye nawulira nga sikyali wa Kawanda nga mpulira nawulira nga nengamba nze owe Kawanda nze gwe bakubye ku Kawanda kuliko omuyimbi oluyimba lwe bazanye oluyimba lwe ku gundi ku radio y'eggwanga naye nze saakikkiriza naye munnange ennaku ezaddako nga buli lunaku bakuba oluyimba lwange nawe natuuka n'oluwuliriza natuuka nenfuna omukisa oguluwuliriza oluusi wasanga nga luwedde nuka nene mwe mulimba si bituufu lwaki buli musanga luwedde ekiseera ne kituuka bw'olimba balikuba emisana waliwo yakatwega takagala okumanya twogera ku luyimba ki chorus oluyimba gwe byonna mu byonna ye gwe byonna mu byonna olina byonna ensi byetaaga endwadde zalumanga wafuuka musawo asinga abayala bakutadda ye gwe mmere ensi gye yeetaaga obwavu bwadduka nabwo olibulamu ensi bwe yeetaaga abataalina mikwano ku nsi wafuuka mukwano gwabwe abataalina bazadde ku nsi wafuuka muzadde yasinga bwidde oyimba oga nti fe abataalina tolina muzadde si wayimba ekyo fe abataalina bazadde anyway kyonna kyekimu badde mmanyi naawe oli mulekwa munnange nti mukama kyakusasida abazadde bakyaliwo amiina so nentandika n'oluyimba olugwe byonna mu byonna abantu nerukola impact y'amaanyi kino kyekyambaako ate nga ndowooza kibadde ku bayimbi bangi abayimbi bangi abatandika nga balungi mu ntandikwa zaabwe oba mu ntandikwa yaabwe naye bambi ne batakirealizinga nti they are good tebasobola oba ne batasobola kulaba busukkulumu bwabwe kati ekyo kyandika okumala emyaka nti abantu babeerangayo gabona omusajja
ayimba ennyimba ennungi yafaanana atya ye abeera waye yaluwanga te tewajjanga mu 31st tewajjanga mu kanisa zaffe tewajjanga mu bivulu bya 31st ez'abalokole zo bannyanyirizangamu nazibeeramu naye Pastor Musinguzi ku healing center wentinda kati ate ezammwe zaabanga ntono nnyo ku 31st ze nayimbangamu abo bannyanyirizanga mu kyakya Pastor Musinguzi nambuulidda kivubo kololo ani kati nga eri mu nsi waliyo abantu musajja oyo lwaki ye tajja eno nga Pastor Bugembe akiraba mu sitaani okujja eno muffe nga beebuuza bivulu bino byaffe biki kati ne bakitwala nti ndowooza nange nagaana ogenda okuyimba mu nsi nga Julius Babirye kubanga baali balina record ku Julius Babirye nti yagaana okukola ki yakola ki so kati nze nalwawo okutegeera amaanyi gange nze nga mmanyi bya kyaki byabu bw'ojja ng'oli muyimbi mulokole olina kuyimba mu kyaki kuyimbira balokole nyimba zo bwe ziyimbe ku radio zireke ziyimbe ku TV ziyimbe okola interview ogenda mu bivuto bookingibwa okitegeera kati nzize nkitegeera luvannyuma nnyo nengamba naye ndowooza waliwo ki okitegeera kati ate n'ekirala n'endaba ya kyaki gye twasangawo kyaki ebiseera ebyo engeri gye yalabangamu ebintu waliwo era amakanisa yayo kumwe abayimba ennyimba nga bagala musigale bunagenda bagenda kujajinga olaba Yesu ogenda kuba omutadde wali ebbali nga Yesu gw'ovudde naye eriyo najje kawanda omulese omufanyanyirizanga ab'omulembe guno mwe tuli bansi eno musumba ko byawandiikibwawo kule mafi mukala tumusatu nonyo obwakabaka bwa Katonda ebyo bijja kugattibwako nga kituufu kantebenkere kakati nga bizinesi twalwawo okugatta okuweereza ku business okugatta business naki n'obuweereza ekitali kibyo oba ekitali mu sitaani nti osobola okuweereza ate no side emu n'okola ki n'okola business okitegeera kubanga ebirabo bino Katonda abituwa bitukole ki bitugase naffe ng'abantu bituzimbe ng'ojjako okubimuweerezesa naye nazimbe n'ababaliranye zimbe n'obwakabaka bwe nga tukozesa ebirabo byaffe so bwe kityo bwe kyali kati ate wenkizuulidde nga music ayimbye emyaka nga music ayimbye emyaka okitegeera kibula nze shows si nnyingi nnyo ze nnaakayimbamu ez'ebweru wa kyaki ate nga mmaze kusiba nnyo mutima n'ogamba kankole ki kangende kati that was my kati eyo yali concert yange ey'ebweru oba concert gye nali ngenda okusooka okufuluma mu kyaki nti nange nali nazikukkiririzaamu yali 2 emeka eyo yali 212 emyaka mingi kati giyiseewo naye ate olw'okuba nagwa mu mikono gy'abantu era baali ba Luganda nga tebalina ssente nga buli kimu bakitunuuliza okukkiriza obukkiriza ne bakolako kye basobola okukola nga buli tusisinkana bakulaga nti buli kimu kijja kuba kirungi era ndowooza obuzibu bwava ku ssente nti ku lunaku lwa show owa stage n'ebyuma yali amaze n'okubiteekawo ng'abantu banase okujja okitegeera omusajja n'agamba sisobola kukola ki ebyuma byange tebisobola kuyimba ebyuma bye yali amaze okuteekawo buli kimu n'atandika obbipangululawo okitegeera nga yeetaaga kasente wawulira otya olunaku olusoose otegeeza maama emikwano ekkanyagane ku luno mukama ati koze nkugambye ng'abantu bambadde emmotoka zajjanga nga zikyukiraawo simanyi oba ebiro byange ebyokukola such big concert baali tebinatuuka oba kyava ku bana baali tebeeteeseteese kukola ki teri kyankosa abamu eno ffe twakiwanuuza nti waliwo omukono omulala ogw'abayimbi banne era abalokole abaali bakutidde ennyo abagamba ono senga ayitawo bw'ati olwedde ng'ekitone kyo ky'amaanyi ne bagamba ono ajja competition ate konsati eyo nzikiriza nga yali egenda kunteeka
yali ina kineki yali genda kugatta ku kaliya yange mu biseera ebyo. Of course. Kubanga n'okulanga tetwamatiza nnyo mu kulanga. Kuleka ffe abaali abalokole. Ffe abakimanya mbu ekivuga ekyo gyekiri. N'abalala be twasobola okutuukirira kale abatono abakola ki. Waliwo omuyimbi gwe beekwasa mbu omuyimbi oyo yakinyamu omukono omwana omuleka aleme kutawo nkyali mu sipeesi yange. Wajja agenda kunzijjamu. Abiwanuuza. Bageresa. Radio Katwe. Babyogera ku Radio Katwe mbu omuyimbi oyo yagamba omwana osenga azze kuba wakuba. Timba mpedde. Ebiwanuuze oba ebiwanuuziddwa obuwanuuzibwa. Munaye toyinza kukola ki. Nzolaba kakati nzolaba nalina ekintu kyesirowoozangako nga tekiyinza nakujja mu mayindizi zange nti mu industry yaffe eya gospel ey'abayimbi abayimba ennyimba eziriwo emiro nti nabo muyinza okubaamu okitegeera nali omanyi buli abayimbi bangi ne bayimbi bannaffe bali abalala bambi abajja nga they are ignorant tebamanyi bifa mu industry kati babitegeerere nate nga kitutte ebbanga babyekangira eno omu yakitegeera nembalokole bakubambulago Mukama nga nakolera toma nali manyi ate abamu omwana yakuba n'abayimbi abalala ba gospel akoze eki abamu endongo eno tebakula mirembe wange endongo eno bo tebajjawula ya gospel na yaki mwe kasoba nga mwenna muli bayimbi gwe kikulu ozze mu kibo marena ozze mu field yaabwe kiraba kati gwe bino simanya tuweereza Mukama simanya nze nziza kuweereza Mukama kituufu enkokola nnyingi mu ndongo generali nali nagana okukkiriza nti mu gospel waliyo enkokola naye kati olwaleero buli muntu yina nsobola omugamba nti bannaye ekituufu oyagala okujja mu industry naye n'enkokolo ojja kukola ki olina okuzigumira ate enkokola z'omu gospel nzibu nti enkokola z'omu gospel nzibu wezibeeredde enzibu nti eri mu nsi abayimbi bwe baba beekuba enkokolo obanga beewalana kyangu nnyo kibeera open naye ne waffe beekweka mu kitabo makweka nsanvu yes so naye nga byonna nze ekinyamba nti nsigala ku kiri nti nze najja n'ekigendererwa kufulumya ekyo ekyobwakatonda katonda kyeyateeka ku nze oba kyeyateeka mu nze kati nze ekyo kyekimpa amaanyi nesigwamu nnyo maanyi newempulira nti gundi waliwo eyankuba eyo okitegeera bakubako n'engwala wali kwikotoliyo nakwekivu lutuuse tugenda tokugamba mudde mugjeeko engoye ne tubegayo omusajja weime tumugamba naye mutuufu tuli wiringi okukola ki okukuwa balansi w'okonsati nga tendaba nakuggwa musajja nga munyiivu muzibu naye omusajja ono ng'alinga ayina ng'alinga omusindike omusajja oyo nakati akyali mu ndongo oba mu event ey'ebyuma biki naye ebiseera birungi egisinga gye musisinkanye bwe mulaba ndabanga abayeesalira omusango gyendi okiraba alinga atakikkiriza nti Joseph Ngoma n'olwaliro akyayimba oba okitegeera so bwe kityo bwe kyali neŋŋamba ebya concert kangirambiraza in fact ekyo kyazaamu nnyemba bigambo ne mukka lyange ey'okuyimba omusajja ayimba bulungi naye nga tayimba nga tafulumya nnyimba kati nga ebyo omutima gwokuba tuli bantu ya human being buludde onolowooza nogane kati Mukama nze nategeko kuone ku concert nga sinayimba myaka mingi nnyo nga nzikiriza okukola concert ey'amaanyi mfulumye music wange abawagizi bange bakole ki kati ebyekuyiiya nabyo kuyiiya ennyiba abantu bawulize eziriwo kitegeera so ebintu bingi ebikola ki ebitunafu ebitumalamu amaanyi kate nga gwe atuyimba abaali bamenye nga gwe abazangamu essuubi naye kati naawe ate oluusi ennyimba ezo zimanyi otwegezaamu gundi
obubaka bwawekeza ne bwekeza bwenye bukwegeza mu naye wakuba nanga ate nyimba zange era ze zinkuumye nga wakiri kyagenda mu maaso n'ennyimba zempuliza nange oli mulaba dda wali abagwangamu essuubi okay luli abagwangamu amaanyi gwe wabalabanga n'obamu obujulizi ne baddamu essuubi nabo kati beebuuza nti nno wabaaki embeera gy'olimu ekunyiye era kati otambula weemulugunya olugendo waluko wadda naye ate n'eggolo lyayita mu muliro weerabanga eyalemwa ye Mukama akuyita muwanguzi okyayinza okuyimuka n'olwana n'owangula bw'oba Yesu tomulese guma gutinte gy'oli agayanja ogasanga ogayitemu nga biwedde olimulaba Mukama ate yagamba tali kuleka okitegeera olimulaba so ennyimba ezo nange ng'omuntu zizizaamu essuubi n'amaanyi ne bwe mba mbeddemu amaanyi ate togana naye lulimba Katonda alina ensonga lwaki yalumpisaamu Katonda ayinza okuba yalaba na bino byempitamu nange ng'omuntu n'amanya nti olunaku lumu oluyimba lwennyini gwe lwayimba lulikola ki lukuzaamu alina ekirala njagala kwebaza Mukama nti abantu abalinga nze kati abakulira mu bulamu obulinga bwe nakuliramu ate be bantu bennyini Katonda yeewunza nti be bantu bennyini Katonda ate ye balonda okuzzaamu abantu mu nsi amaanyi nti ebiseera ebisinga tekiri so rare okusanga tekiri so common okusanga abantu abakuze nga bali yaddeyaddeko n'obasanga mu section emu ate ey'okuzzaamu abalala amaanyi okitegeera abalala so nti nze yakulira mu bulamu obulinga obwo bulamu obwokakaalukana akumalibwamu ate nno muna tukuze abantu okumalibwamu amaanyi kino tekitandise kati oba tukuze bwe bulamu tukuddemu nga ebitumalamu amaanyi ki kunyooma ebigambo ebyo ndi mukazi munaku kati maama waffe naye bwati bwe yali ategeera bambi teyali mulokole tetwali balokole kati abantu abakulidde mu bulamu obulinga obwo abantu abanaku abaavu baba ne statements baba n'ebigambo bibakola ki okitaba era twala bwe nali nyimba oluyimba kyajja nali nakwata nnyo ekigambo ekyo gamba kyayogera naye kati bwawuli oluyimba abaana bato tebeerabye kati ate ojja kusanga waliwo omusajja olwaliro alina ssente Mukama gwawadde omukisa n'omukazi naye nga naye baali baavu era ne mamwe naye alina statement alina ebigambo byayogeranga awo mwenno baana mwenze etambula mpita mizimu mwenno mwemankulire ku bintu by'abantu bwe munaabyasa okitegeera ani anakola ki okitegeera nga tuli kumpi kubanga tuwunzika akadde katutwala bangambye wali olina wudduka ekivvulu ng'ennaku z'omwezi 11 Julayi omwezi ogw'omusanvu tuba tuli awo nga tukulengera nga tuwanise neŋŋamba musajja waffe finale kuba famu ku bantu abadde bakugoberera nga twagala nnyo muziki naye nga twali wakulaba twali wakusanga ate nga tukisharinga n'abantu bangi nnyo mu Uganda badengeza okukebera ku social media ku some of the works gy'oteekayo ng'abantu balaga bali in full support era nga balaga bagamba nga walwa nawo dda nga bali mu kwebuuza kiki tiketi zigulwa luddawa n'ebintu ebifaanaganako bwebityo ekirowoozo ekyokutuwa concert finally naddala mu kisaawe ng'ekyo ekyerugogo lugogo kirina ebyafaayo byakyo ogenda okukigendamu ng'omaze okupimapima nti ddala nakisobola oba nedda first of all lwaki mu arenas zonna wakyuzinzewo olugogo kakati lwaki nakyuzinzewo olugogo yes ebbanga lyemmaze nga sikola concert ate nga waliwo ennyonta n'obwetaavu bwa concert ya Joseph Ngoma abantu Joseph Ngoma okuyimbira abawagizi be abawuliriza ebbanga eddene ennyimba ze bezikozeemu omulimu eziwadde essuubi okitegeera yes neŋŋamba no kanzikirize Mukama ku lw'ekifo ekinene Katonda ajja kuleeta abantu bonna bali mu Uganda muno ba Mukama ate era tasobola kubatuwanga bonna kuba bw'abatuwa bonna baba tebalina bwe basobola kukola ki naye nakkiriza nti Katonda ajja kututoolako abatono ennyo abasobola okujjuza bokka kirugogo
abalete kubanga abantu bonna ba mukama balokole n'abatali balokole bonna baaki ba mukama kituufu ba mukama so kati nze ku Lugogo nze nina okukkiriza Lugogo shinene ku Katonda gw'empeereza emyaka gyonna kuyita mu nnyimba Lugogo si nene nnyo kubanga tesobola kujjula abantu abangi abanyumirwa ennyimba za Joseph Ngoma abamanyi Joseph Ngoma ekifaananyi bwafaanana n'abamumanyidde ku nnyimba kubanza abantu bangi abamanyidde ku nnyimba zange naye nga tebamanyi bwenfaanana okiraba so nzikiriza nti bwe tunaabayita bwe tunaanyikirira okubayita ku mikutu gimugatta abantu radio TV bajja kujja bakole ki bampagire omuntu yeebulizaawo nti Lugogo era nga tumwogedde oli muyimbi wa gospel walinamu kiri ekyobuweeraliikirivu okujja okuyimbira eno mu nsi nga bwe tugiyita ensi tusuubireko ku lunaku olwo okubeera nti nno performances abakuwerekeddeko bagenda kuva mu nsi ebbiri ezo ensi eya church nene ensi eyaffe eyawabweru nze natuuka kiseera ate nenvaayo mu kyaki oba nenvaayo mu kasonda eri gye nali mmanyidde ebintu gye nali nkoze ekye kubanga nsosietinzeko n'abayimbi baganda baffe ne bannyinaffe bali abalala abatali mu kyaki oba batayimba nnyimba zaaki kati obulamu obw'okutambula n'abantu bonna nabumanyira kati ndiyuzidi nabwo okiraba era konsati yange esubirwamu abayimbi abatali balokole baganda baffe abo ne bannyinaffe mikwano gyaffe nga bazze okuwagira obuwagizi Joseph Ngoma era bangi tugenda batuukirira nzikiriza nga bangi ku bo abagenda okujja okuwagira Joseph Ngoma okula tebo okuyingira kuba nabo nnyimba zaffe nnyimba zange zibanyumira nabo nnyimba zaabwe so buli kimu konsati eno tegenda okwawukanako ne konsati za gospel endala kubanga ebintu byaffe ebyabalokole bibadde n'ekifaananyi mu nsi nga abantu balina bwe babimanyidde nti show z'abalokole zibeera bwe ziti byabalokole bibeera bwe biti eno konsati twagikoze ng'eri uniiki okitegeera bw'oba olina ekifaananyi kya konsati yonna eyali ennungi ng'eri bweru nga y'abantu bonna n'eno konsati gy'oba ogigeraageranya nayo kimu kigenda kuba kirungi stage nnungi abayimbi bonna ba gospel bamperekeddeko abayimbi bonna b'omanyi bamperekeddeko so kigenda kuba kisufu ebisale tugenda kubeera tunoonya kasente kamekaffe abasondereza 2 gyokka sikuta kulonda kuno gabudde bugabuzi bwoti tulinganga abayingiridde obweabawagizi VIP ebyaya 5,000 awo nawo emmeeza ya milioni 3 tulyamu mmeeza tulyamu mmeeza musanvu mama ajja twafira ku kyekyo mama aleeta obugabirizi yakuleeta mama wange kulinnya lye muyina kati mwe bashalo abantu ababakkiririzaamu yazanyanga nnyo ennyimba ze mama agala Katonda naye yazanyanga nnyo ennyimba zeezo kati ng'azirifaalingako nnyo n'asumba n'azitwagala baana tutusubeni kati webujja n'okkula akayimba akakomyewo akasse bannayuganda kenjaganyako katuweemu abasinga bakula na bamama kambi yakulira bukojja ndeeba yakula na mama tulabi waliwo omwana omupya wabadde ono olutalo olutambula ku social media omwana nga agamba nze nakula na maama taata tewaliwo ne beerumbalumba awo naye ngaomwana akulaga obulumi bw'okukula ne maama taata nga tali mu bulamu nange nakula ne maama wange 12 Julayi ogw'omusanvu emitwalo 2 eta maama 2.5 milioni 3 leta sister wa maama leta mukwano gwa maama bete yapangisanga ne mama fenda eno concert yaffe abakula ne mama kale buli ayina gwe yakula ne kubanga waliwo olinga yagamba nze jjajja wange ye mama yakula ne jjajja waliwo n'olinga taata ye mama bonna bajje ate naffe tugiwambye yaffe abakula ne mama ajja ku ssomero n'agamba omusomesa omukwasiza kuba kuba mwana akayimba ako kagasaba olugendo lw'obulamu lubeera luwanvu bannyabo ne bassebo mulimu abamu we bakaabira nga tabamu basanyuka mulimu bingi ebinyigiriza abavu nga n'abagagga bibakosa mulimu ebiseera lwonoonya okuwummula naye n'okubula nze bino bye bimu ku bibadde mu lugendo lwange olutuuse wano
omanyi nakula na mama sibimanyi nnyo nze nakula na jjajja kitagenda twabeerangaawo ne mama ng'ennaku ezunza yali mukozi ayagala abaana afiirawo ku lw'abaana ebyokulya nga bibula lwe mufunye nga mulya lwe bibuze nga muguma abaloga nga baloga endwadde zaluma bali obulungi baseka kale nze okubeera wano okubeera kinabadde Yesu olaba oyimbye yegwe munnange yegwe munnange wafuuka munnange yegwe munnange baseba abatuddeeyo yegwe munnange banyaba abatuddeeyo yegwe munnusembere balage munnange ogenda kujjayo ne buunalaga munnoowo by the way olunaku olwo maama wo aba akyali mulamu asobola okuba munnoowo nange mama wange ngenda mumuleetako ate akwagala mmeeza yakumwanjo kati mwe baguzeeguzeeko dda ne muteeke ku mwanje njagala mmeeza ya 003 awo 004 mama wange muleete ate naye alina maama we weziri zonna ne maama we naye amuleete emmeeza zafulumye dda emmeeza abantu bameka emmeeza abantu 8 ate mama wange naye atuula awo emmeeza yaffe kilasi y'abemmeeza tebajja kujulira Sereno ba Sheraton tugenda okulabako twakoze section eyo nga yanjawulo nnyo nti ogenda kunyumirirwa class above nga eri bweru kuliko kugamba I don't know sirowooza nti waliwo omuntu anaddayo eka n'alya oba n'anywa ate ebyokulira ebya class si bino bya basi bammeeza basasudde milioni zo 3 naye tekuli kiriko bataddeko just bumpwankipwa kasumbusa n'obuberenge lugamba lwakutaano lwa mukaaga zakankedwayo first kuva lwakusatu tewali buzibu ng'emmere otogireka ku mmeeza oba tuyinza obutagipaakinga kantwala akakisa kano okusaba emmeeza zino abantu bano wammanga munno waki emmeeza ngenda kugyenunira tulina okusponsoringa n'okusupportinga muganda waffe ono so munno waki kumwe abantu abagala okubanga mulabafirimu yes anti kyeŋŋamba nti munno waki abatamumanyi mitwalo gibeera 3 egya Uganda you subscribe with them kula films z'aba VJs ba Uganda zonna bonna bali okwo kwe tuli ku masimu applications ne ku TV ne ku www.munowatch.com faizo nzija mu office Biva Organic and Natural Health Products okutecha disenjobe nzija kufuna meza oli musajja mulokole nzija kufuna meza 11 July tubeereyo so mwe abatawanyizibwa endwadde ezenjawulo Biva Organic azikolako obulanga azikolako mu ngeri eya organic products zabeera kuwa ku ndwadde otawanyizibwa endwadde ezisookerwako musujja senyiga endwadde enkakali nga we muzimanyi wonna Biva Organic awo Emengo wasangibwa okuliraana telefayina ya BBS awo weri Masengera awo banafa balabo kusabye ngendo okujja Job Giant emmeeza tugyetaaga 11 July Job Giant bebano network ekwasaganya abagala okubanga bafuna emirimu saako nabo abagirina ng'ogenza ku mutimbagano gwabwe gwa www.jobgiant.net odakayo butesi CV yo mu abasomi abalina certificate diploma degree masters ne PhD embeera neberanga etambula bulungi nnyo ku Job Giant awo emmeeza tugyetaaga Job Giant abala mulangira interiors emmeeza njagala twagala mmeeza operation mmeeza wabula namwe mwenna abagala furniture era ng'emmeeza mulangira interiors azirinaawo abagala sofa sets abagala carpets abagala wall portraits ne furniture owa office mulangira interiors awo ekyanja ekizimbe bakita Al Salam Towers ne Apple Studios namwe abasomesa artificial intelligence emmeeza tugenda kuba tugyetaaga bulungi so omuntu ali eyo ngoyagala kubeeranga osoma ebintu bya artificial intelligence Apple Studios nagamba weeri okubeeranga ekuyambako bawufalinga ne computer studies so mubeerenga mugendayo mu mbeera eyo yakayabirako mukyasha ebbanga ebintu mbiraba mu ngeri yanjawulo nga ndi musajja mulokole ate atalokose kati obulamanya bwa Kristo yali 2017 twatuli ku kazi eyo abakati manya sese tukamukolu ensi olaba ne Glovimo ogimanyi twabanga mu Glovimo okuva obufi
No sex before marriage. Tetubikomba. Tetubyesembereza. Naye mukama abadde mulungi ati atwadde ekisa. Ekisa kiba kitwadde wetuli. Era nsuubira mukama alimpengule. Olunaku luli eri atuusa ate okumutamu Bwakabaka we. Tuwe ssala esembayo tuve wano okoowole n'abantu bo 11 July. So abalabi baffe abalungi abalaba Shalom 256 katusabe mbasabira mu linnya erisinga amaanyi erya Mukama waffe Yesu omukisa gwa Katonda omuli obuwangaazi omuli okufuna buli kye mwetaaga mu bulamu buno obw'ensi omuli okuwangula mu kulafuubana kwonna kwe mulimu okw'omwoyo n'okw'omubiri omuli Katonda obbawanguza entalo zammwe abalabe bammwe be mulwanagana nabo abekise mu maaso gammwe abekise magenda gammwe ogwo gwe mukisa gw'ennangirira Katonda gw'aba abateekako mukono gwa Mukama gubeere nammwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda abalwanira entalo bantu batuuke n'okukitegeera nti waliwo abalwanira entalo atali mwana wa muntu naye Katonda yennyini. Mukama bampere nnyo omukisa mbaaniriza ennaku z'omwezi nga 11 omwezi gwa 7 wali ku Cricket Oval e Lugogo. Funa ticket yo nonyenge jo tickets je kutuukako jo jefunira tickets zitundibwa carry tickets mu kiseera kino tickets tusobola okuzifuna yes carrytickets.com kweziri nnyo n'amaanyi. Mukama bampere nnyo omukisa obulango bugenda kujja mu maaso awo onko omukisa otuwa obulango tubuzanye nga paka show enaatuuka katoyanziza Amina. So bwana Richi okiwulidde. Richi ngenda kwatagana naawe. Bamusumba enamba yababbize ogikubako ng'ali bbize sojja kumpa obulango obwo. Tubuteekemu buli show yonna obulango benga buzannya. Bane mbayitanga 11 July. Emitwalo 2 si sente nnyingi tandika savinga kanobo savinga 5 ojja kulyako ne transport yakuze ejjinja gy'obogenda okuva abaweza fenna ennyumba zituzimbye zikukutekana munazikumyewo ku TikTok ekagamba mbu anyimbira bulungi jangu tuleeye nga 11 okuyingira emitwalo 2 emitwalo 5 neza ya million 3 tukakana kulwa leero mubeere bulungi musiibe bulungi